oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buzerevu oli ku BOCAT TV, nze SULA SSENYONGA okubeera mpozi ngate nkutuusaako amawulire amasu omuziki ne babutuba buli kiyo tetako kubeera mpozi ngate ofuna waneeno ojja kubeera mpozi ngate ofuna bulungi. Shibatina, how are you baby? Somali Jamil ogamba otya mukulu? Nachimera Esther, how are you? Tukubuza kwena josinzira kwa mpozi ngate otuwuliriza. Asha Kabuye ogamba otya German wale kubeera mpozi ngate otufuna bulungi nnyo. Namfu Kafina, how are you? Ate mpozi n'abalabo naje muli je musinzira okubeera nga tuwuliza habari ga hawa mwena mwebale kubeera mpozi ngate mutufolonga lunyo sale kyekiriwo kapyaki nyongera okukubiriza recording aka video obaka audio okampereze ku noti 754 688 oba namba ejola betambula ku screen yo osobola okubeera nga okaweereza ate otumire ku bantu obuze ku bantu bo obategeeze na wajoli babire nga bamanya bulungi nnyo. Ngenda kuwa akatambi kano ka Bajjo talwa Bajjo ne Balamu luchi agendera ddala maaso. Bajjo agamba talaba ko musajja mubi nga Balamu mu bulamu bwe. Balamu atuse n'okukuba be yasanga mu State House ayagala abafulumye. Oba ntegeera sijja kwogera bingi nnyo kansoke nkuwe Bajjo ono. Agala okunkozesa gwe Munnayuganda laba Bajjo events ndi musajja mukulu nina abaana okusinga Balamu soogera byama by'abantu. Nzenze ka asobola okugamba Balamu statement yemu n'atava mu nnyumba ye kuba manye ebyama bye manye byakoze ku nsi naye nze mulaga entegeera yange ti njawukana ku busiru bwe, njawukana ku lugambo lwe, njawukana kugeya kwa abantu, njawukana ku yasoma degree ne master simanyi zimugasa nze yamala mwazi senior 6 musingo okulizoninga kubanga nze wale bintu byesobola kwogera ku Balamu nsobola kukola statement yemu Balamu n'atafuluma nnyumba nesobola kyogera mulekayo mu busiru bwe kubanga nze ndi public figure. Bwe nkwate ebyama bya Balamu nembibagamba gwe ko togenda ku nesigala ba video eno nga ye bwakola yakwata ebyama by'abantu ageya abantu awayiriza abantu agobesa abantu ku mirimu amanyira kati yakubide UCC afuna ebyama mwe mutieni afuna ebyama tracking amasimu g'abantu nze byo sibikola recordinga abantu ateka amasimu loud speaker ebyo sibikola kuba ndi businessman nina ebyama mulabire ku Bobi Wine bwe mbavuma Bobi Wine muvuma bintu bya kungulu sobola kwogera business gina linkoze na Bobi Wine kubanga mmanyi ganda batosobola kunesiga kumpa business singa njogera ebyama bya Balamu kati singa njogera bakina linkoze ne Bobi Wine oba singa njogera kina linkoze naawe ekiba kiyita kuba musajja because I'm a man and I'm a parent and like him kubanga Balamu no banga waliokoze ko n'omuntu yena business toli supposed kuleta byama byemwali mukoze na business. Balamu noba wayaluyagadde omukazi n'akulekawo banaakuswaza omukazi n'akuvuma toli supposed kulaga byama biwakola na mukazi oyo. Kitegeeza nti olina olugambo naturale, kitegeeza nti oli musiru, kitegeeza nti wakuzibwa, kitegeeza wajja Kampala ng'oli bukulu, kitegeeza you are not a human being. Nze kati Balamu okimanyi bulungi manye ebyama byo nesobola kwogerako nakyo mu public because I'm a man wabula nja kusigala nga nkukuba ate kyenkuvunaana okimanyi mutotolangako wa Museveni okimanyi bulungi Museveni amanyi ng'omuntu nze sirwana naawe mbuwannemesa sente toyina magezi toyina bwongo toyina pulaani eyiza kunnemesa sente wa Museveni kuba tonfunirangako sente wa Museveni bwe wafunira sente wa Museveni obamanyi bwe wali oyagala bakukolera obamanyi. Bajjo events taliimu nze neemalirira nekolera ebintu byange obwo byogenda olekaana kubanga olina bubuloga ogenda obuwa sente otisatisa bupresenta bwa TV obeera okangakanga okukuta mu UCC okukuta mu M10 osiiba masabo tebijja kukola ku Bajjo events because kyenjogerako nkimanyi and I'm smarter than you neunya ne muzadde oyo akwata school fees n'akuweerera kuba Balamu you a man bobanga olina embalabe si musango gwange nenya Katonda kubanga njagala otegeera ekigambo kimu nti omusajja tebayita omusajja toyina kuba mukazi luyi toyina kwogera ku bantu toyina kugeyengula bantu toyina kulaga nti totegeera era basijja mivule nkuddamu nkugamba ekintu kimu siri mu lutalo lwa sente na Balamu ndi mu lutalo lwa busiru bwa Balamu ndi mu lutalo lwa Balamu okugeya
ndi mutalo wa Balamu okutta amanya g'abantu, ndi mutalo wa Balamu okuteeka abantu mu loudspeaker, ndi mutalo wa Balamu olw'obutakuuma byama, ndi mutalo wa Balamu okumugyamu obusiru. Kino kyenkola kitaasa future ya Balamu kuba tategeera ng'omuntu nti Balamu Catherine Kusaasira bw'adiringa naawe oba full figure oba Gashumba kitegeeza ekyama kyamwe kiba kyababiri. Nze nsiba nnyomba n'abantu wane sina gwe nali njogedde ku kyama ensi esobola okunjulira. Abantu mwena musobola okunjulira adirinzeko ne Bajjo nti kibayita okuba omusajja kwe kuuma Ebyaama. Labira ku Jeno Kayihura Museveni yamugoba tayogera nga kyama kya gavumenti. Bagobye batumukunde besibe nti basobola kwogera kyama kya gavumenti kyengezaako kuteeka mu mutwe nti olinye mu bizinesi z'abantu bangi ogeyeza abantu bangi oyogeredde abantu bangi ogwo omuzimu gwe ndi mu kkuba ate gugenda era nagukubye kuba tumanyi kiddako zitolina kyoyinza kunkola Balamu bwe bakweyabya nja kwabya olimenya kuva gy'oli nilwakuba ntegeera ate waliwo naye n'abankwabya nja kwabyako 20% ndekeyo 80 kuba gwe totegeera kubanga nze nkuyina am smarter than you. Basajja mivulo gati tusonyiwagane. Katonda eyatonda eggulu n'ensi taata wa Yesu Kristo ye yatonda Sitaani n'amunyiiza. Katonda yagana okusonyiwa Sitaani paka kati yamukasuka magombe ali ku nsi abonaabona nkuwa byawandiikirwa. Basajja mivulo Katonda yazikiza Sodoma ne Gomora nga balidde ebisiyaga n'abalaga obusungu bwe n'abamalawo yagana okubasonyiwa. Kitegeeza nti omuntu akola ekibi ekisukka ekiri excess tasonyiika. Basajja mivule Katonda yazikiriza amata yaleta amata ku mulembe gwa Nuwa. Gano osoma Genesis mukaga mwenda osoma Genesis 18:2 Genesis tegeza lubereberye osoma Genesis 19 olunyiro olusooka paka kule 11 otegere byenjogerako basajja mivule. Bino si byakusonyiwagana, bino si byakwerangira. Naye ndi mukuba musota, ndi mukuba muzimu gwa bugwagwa, ndi mukuba muzimu gwa lugambo, ndi mukuba muzimu gwa kolona manya g'abantu, ndi mukuba muzimu gwa kugeya. Basajja bivulo kimanyi bulungi Balamu okumpa obusente bagamba nti yabumpa ayina kyabala nga ayina bidiru byagala nkole neŋŋaana kubanze am smarter than him. Tulowooza mu Balamu ayamba. Balamu yawola kusaasira ssente milioni 9 nga yagalamu amagoba ga milioni 12 ng'ate emmotoka gye baawa. Nga Balamu yali ayagala kutwala mmotoka yakusati yakola mutima mulungi. Mulwaki mutunulira sayidi ya Balamu ne mugamba lwaki awola bakusaasira aba ayina kyabala aba takikola mu mutima mulungi aba kikola mu mutima gwa nkwe. Njagala mbanga mwogera ebintu bino muteekemu reasoning ng'abantu abakulu. Nze siwala na Balamu kuba mukimanyi bulungi simola naye nze time y'okwogera amazima bwetuuka ngogera kuba seegula nze sirya wa Museveni sirya wa Balamu. Omuntu bwefunye ku nsimbi funye ku magezi gange. Nze Balamu nkuze nate talina kye yali ankoledde tantwalangako wa Museveni tandeeterangako ku ssente nawe obusente bagamba yampola yalinga ngula okukola ekintu kye yali ayagala nkole neŋŋaana kisobola kwogera ku kamera. Nze njagala Balamu ki kyogamba mu bantu ababonaabona alaba kuwola nze sagala mukulembeze kyakola Balamu takola kintu nga tafunamu. Era mulinde firimu eddako yawambe ayina n'ebintu bya gavumenti byawamba byemugenda okulabako mulaba omutima gwe. Ayina abantu byajjako ebintu bya President Museveni nga yabiina ewuwe sobola kubyogera time entufu entuka mujja kubimanya. Nze siri mu budde bukuba Balamu nagudde mu mafia ganga azannyo obuzannyo nagudde mu mafia ganga nga bagala kula state house controller nga bakozesa obuvubuka n'endugwamu nembakuba ne babireka. Sawa zino bwokuba controller oba okuba Museveni ng'oyagala Museveni agobe nakyo be Museveni agwe kubaga controlling state house eyo kizibu. Bamukuba bannaiti kitegeeza mwagala Museveni bamuveeko. Bamukuba bamama nalweyisa abalwana nadda mu ntalo muba mukuba Museveni nga mwagala banyiige balekewo Museveni. Kiringa kuvuma abaddamulira abakutte security y'eggwanga ba CDF bampozika naye Lugaba batakola diiru. Ne mubavuma mubamalemu amaanyi bannalweyiso bannamayanja abalozi namayanja bawanika b'enyalemu bandiruthi nankabirwa. Sawa zino bwovaayo n'obakuba n'obanafuya oba oyagala kusuula Museveni psychologically ng'owefuula atakuba Museveni naye ng'omuggyako emirandiro egimukwatiridde. Kakati buno oluba luta lwa bwongo nti bw'okuba Jeno Kayanja ne Sale Musale oba osudde gavumenti. Bw'omuntu yena ayina ku TV n'ovuma Kayanja oba n'ovuma Sale oba oli mu kusuula gavumenti psychologically gwate gwoba mu by'okusinga bajjajja ku social media n'ayogera oba mu by'okusinga bajjajja n'ayogera omutima gwe nti kubanga abantu ababayo obulamu bwanze sibeegulako tekuli ampasente. Era nze njogera ekituufu nga bwe kiri naye njagala mukendeza emitima emibi
mwe mafia ganga njimanyi eyagala okuba abantu abakolera muzeeyo ebirungi nga mwefuula abantu nga mubawo olugambo olufu nga mutwala olugambo olufu wa President Museveni nga mubogerera ebintu ebifu mu public si bwe muti bwe muyina okukola omuntu ayagala gavumenti ye oyina okuba nga oli straight nze sijja kwogera data deal zo balamuzo yokola kuba ndi musajja mukulu nawe okimanyi nkumanyi era n'abaana abasajja abakulu bagasoma nga bajja bayingira mu bintu byatamanyi n'olabanga oli ayogera ye naye n'ayogera afuluuta ebintu byatamanyi nze Bajjo Balamu yanatutte waani bwe mba nkuba abantu abanyimye sente nakuba Balamu agaba sente mu State House Balamu yategeera Museveni yamufugidde eggwanga Balamu yalwana Balamu mwana wa Museveni nze mukuba kumumalamu busiru kuta credibility z'abantu obusiru bwange we buli era buli muntu ayingira mutalo lumanye siyingidde mu lwa sente simukuba lwangabana wabula mukuba lwa busiru kugeya bugwagwa butategeera kuteka abantu mu loud speaker kulikodinga abantu nakola bintu bya kisirusiru nze Bajjo ndi musajja mukulu kyenkola nkimanyi kibaito okuma credibility y'abantu mu public kyanja Balamu ayina obusobozi obugenda mu mtena jama lobozi gamwe naga recording nagaweereza abantu ayina obusobozi obukukuta ne UCC mutya Balamu mwe nnaku nsiku bapuliza mwe namutya Balamu ayina obusobozi obukola managing director ba TV ne batakuba story ebyo bye ndi mukuba ndi mwabatya Balamu muntu nga mmwe CM7 ate njamu kuba ate bwana nemera kunga agenda yasema nja kuleta njamu kola yakantu katono nnyo bwe kati nze sikanga kanga mummanyi njamu kuba mumalemu obusiru njamu kuba mulaga nti ndi mugezi kwanza Balamu sobola mukuba kubanga kuvadda yali mukwano gwange omutegesi w'ebivulu ate bwe mukuba nze mba nswala bwe njogera ekyama kino ekimuddate wakayi naye nakimanyi ndi wano nenze mba nswala ye bw'abakuba banne taswala naye kati nganze omusajja yakuzibwa alina abaana sobola kudda ku TV nenjogera ati twakola yakola kino akola ekisobola bikola wabula namukuba kumumalamu muzimu egye mizimu gye njogeddeko era ngenda kugikuba njogedde nnyo njakola live nangira live munaku zino ezijja egenda gye bayita Rwanda manda nkole expo amayino blocking page z'abantu agula abantu na reporting page z'abantu ne bazigala nateeka mu sente kati omuggoje emitima emibi gye nkuba kubanga ayina UCC ayina BMTN afuna byayagala na blocking nze tansobola Balamu tonsobola tolina kyoyinza kunkola ndayira okuzikula mange magumbe tolina kyolinkola tolina kyoyinza kunkola firimu etandika butandisi gula abantu oboguze banvume nemwe namba ayina mu 5 bwenti kamalindo obukodyo bugweyo nze nsumulule akatambika Bajjo mukafunye bulungi nnyo Bajjo full figure ashibaga kato n'abalala badduka mu people power abagite NUP nga bagamba Kyagulanyi mubi nnyo Kyagulanyi musajja mufunyo Kyagulanyi n'enyanzi babi nnyo buli kimu nga bozza obiraba nga tubikuwa kati abaffe Kyagulanyi ye mubi nyanzi ye mubi oba kino ekiwayi kuba bava bubi nnyo nga bavuma Bobi Wine bubi nnyo n'abaana ba NUP nga bagamba babi nnyo naye ate batandisa okwekuba enkokola bokka bokka batandisa okwetematema nterayo kikyo yolowooza ku basajja bano ani mubi ku bonna nga bwe mbamenye abakulembezi ba NUP omuli Kyagulanyi Nyanzi Ssenyonyi ne n'abalala be babi oba Bajjo Balamu Ashibaga Furufiga Sipapa n'abalala nga be babi nterayo komenti awo wansi tova ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV